Barungi mu lukiiko lwatuuzizza werekeddwa kwa myuka RDC weyisingiro Mukama Kandiho n'abakulembeze abalanga kuno kubaddeko ne bassentebe b'ebyalo. Barungi okugenda ku kyalo Kibengo nga kyekisangibwa mu luka gw'Engarama kidiidde abatuuze nga bakulembeddwamu George Karenzi okuddukira mu ofisi ye babayambe kunanya ettaka abagobaganye ku bibanja byabwe. Basoze kulambuza Barungi ettaka eriwezaako obugazi bwa hekiteya 99 nga liriko ekiraalo ne kiriba entebe zinywera. Karenzi kyagambye nti mwesigwa yakiteeka mu kibanja kye. Wanje n'itaka ryanjye iri kunkakaiza ayine embundu yataho ekibuga kye. Karenzi atubuulidde engeri gye yajja ku ttaka lino mu mwaka gwa 1974 okutuusa nanya ettaka mwesigwa lwatandise okumugobaganya. Nkaija nsanju neno kumba ndyaho 9 na 6 bijumbiko yeija yazingura okwenyuma mbwenu kutuba turyaho mu myaka migufa enyumaho ati tindi kukwenda aha ya leta abasirikare baje bankwata bantwara umucome. Kitegerekese nti ettaka lino lyali ya mugenzi Bizumbiko Fred nga mwesigwa aliko nga mukuumingo n'atubuulidde ne kkooti bwezesala ku nsonga z'ettaka lino. Bona tukali unarungi omuka aza ubeda simegwara ha then ekyakabiri namubuuza ntukoti aba basazire kota higuru na lawyers basatu mu court of appeal nabo tubahire barayibu mbweni nyenda kwenda rugamba nti ekintu kya barayibu tamazima kandi kono mangu namazo ekingwa na ssentebe w'ekyalo kino Abel Bishonga ku nsonga y'obutebenkevu ategeezezza Barungi nga bebaze babanyako ebisolo nga kino akitadde ku nkayana z'ettaka eziri mu kitundu kino. Aba bantu nanagambire ngu emishango yaabo eri kutandikana enyumaho kiyatandikire yaza mu kooti konka ebyo byokurura ebibiresire okwibwa entama embuzi biha ebyo bizire hatatati ebyo ezo okubaho kwabyo. Barungi asomesezza abatuuze ku bwananyini bw'ettaka n'obw'ekibanja n'asaba RDC Kandiho okutuuza abantu bano okubatabaganya. Ow'ekibanja n'omuntu olikuzaho ettaka akaritahaho atiine kyapa azironga aza omuntu ogwo ahereze emyaka 12 eitaka. Ono era atadde Kandiho ku nninga annyonnyole ku butali butebenkevu mu kitundu kino Kandiho byasambaze. Kanti kikulaterere tinka hurraga road broker wata road broker mu Uganda tukuna shikita bweni nyenda mani mugamba ni nyenda bible ne tujira ngumba amazima gari atindura mu busingi. Barungi era asabye RDC buli muntu okumukuumira waali okutuusa kkooti malirizo ogwayo. Brian Membe yakusakidde Bwera.